Yes, mbandiziza kate kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale mbagita fa additive yuji nimbagamba nti comment section weli awo bakabuntira wansi mu comment section ate oskelengo gi following Kitalo nnyo ekyamemba Aromatic amanjidwa nga Mandela Marion ono yafide mu accident olunaku olw'eggulo mune Kitalo nnyo okuva mu kambi ya Aromatic era nga kikangabwa ekyamaanyi ku side y'Obulondo Abbey akonfamize ku social media andwe nga agamba nti nno RIP Mandela Marion ono yazanyanga HIV mu Rukundo series ku TV Western Hinda and Aromatic Entertainment. Ndoza mujukira seri ya Rukundo ne ku YouTube kweyiso gisachingako ojja kumulama na malabanikidwa nga Mandela Marion yali azanyanga HIV. Gogona ulya nga azanyanga IV obelinya nga bamuyita IV mu Rukundo manya nti ye mwana ono yafidde mu kabenje wali ku luguudo lwe Jinja akabenje ako ansibandoza mwafidde mu kone aladisoba kubanga akabenje ako kabadde olunaku olwogoza lenza sanga 11 eza kawungezi naye abantu bangi bafidde mu kabenje ako aladisi we budaka ndowooza babudaka naye akafiiriddemu kabadde kabenje k'amaanyi kali kanga katuza abantu abawerako okutwalisa wamu nkyagattagatta information ndabe dakitufu mwana mwala ono yafidde mu kabenje ako akabadde ku Jinja Road bannange kali akabenje kabadde k'amaanyi nnyo abasinga abakabadde mbafiiriddewo kubanga ne RDC yafiiriddewo yakaliddewo ku support bagamba nti ekyamusse kabenje oba accident wali ejinja okumuziika agenda kubazikibwa ebushenyi obatena kubanga bakonfaminga date and time not yet confirmed tibana kubanga bakonfaminga olunaku n'essaawa zagenda kubanga azikibwa mwana Mandela Marion yakuzanyiranga IV wali mu Rukundo series Kitalo nnyo bambi Rukundo series yalagibwanga ku TV West mugimanyi mwena ebisesenga TV West abasinga kubanga bagitegeera abawestana abasinga kubanga bagitegeera onesonga nti munnange programu zaako esinga ziri mu Western ate ekyamazima si ffena tumanyi Western ebisesenga abali babaddeko mu Western bebamanyi Western oba olunyankole bebalumanyi mpozeko n'abo abali n'abo bebakola ki bebazaalayo n'abo abali babaddeyo n'abo abakulirayo nibo bate wakulirako mu West tuyinza kubanga omanyi olulimi lwa TV West wanza olusi nkola ki olusi sitagiwa nnyo focus kubanga olulimi oluliko sirutegeera terutegeerekeka nenga munange byebyo Rukundo seri abasinga bebuuza byali eyagibwa ku TV yalinga ku TV West nenga ku YouTube gyeri osogisa akingako Rukundo ojja kunoonya omwana gwe bayita IV amanyikidwa nga Mandela Marion gemanyage agaddala omwana ono abadde ndowooza akoleramu ne USAID abadde bakola ki badde bakoleramu ndowooza abadde alinayo ko omulimo Kitalo nnyo bambi ekyamwana Mandela Marion accident yakoze ki yamusanyiza okuno omwaka nabagamba waliwo ennaku zino omuntu zolina okusaba ennyo bw'oziyitamu n'oyingira mu 2025 bwebaze nnyo Katonda kati olumbe lutandise okubanga lunogola omu ku omu olumbe lutandise okubanga lunogola omu ku omu anti katugenda mu mwaka mupya tusigazisa lunaku lumu lwokka ndowooza lwanja si lwankya naye olumbe lutandise okubanga lunyiga omu ku omu kuba nkiwano lwaleero era waliwo abagenda okubanga balusitulamu akaba olwaleero n'enkya zino ennaku ebbiri zino kati mwana Mandela yafudde olunaku lwaggulu Kitalo nnyo bambi Kitalo nnyo ku side eyo bagita fa additive yuji mbebaza ne bagamba nti muli bakabinyo okubanga mugifollowinga kikanga bakyamaanyi wali mu kambi ya Aromatic ntiisa y'amaanyi jukira badde balina omuzannyo olunaku ndowooza lwankya kwasa tumuno ku lusooka kati ate munnanga ate ekyokufa ate wekigwiriddewo kakati awo simanyi bagenda kukikwasaganya batya nenga mwaramando zakasibwa kuziikibwa kati information bagamba nti Mandela incident truck lost control and rammed into the area she was in. This happened in Jinja akawungesike over this evening. Ade post ni yajedeyo naku lwagulo post turaka ekitulaka kyebagambye ekyasene RDC kye kyaviddeko mwana malono kubanga naye afa
kubanga wetegeeza obulungi akabenje ako ne saazi bagamba mwana muno yafiiriddemu. Akabenje ako wekaabeereddewo ku Jinja Road tulwaka yawabye netumira emmotoka yabadde ya RDC ndowooza ye yakaliddewo teyakome ku ekyo yasaba n'abalala abaddeawo ku mabbali yabasaabadde na bino tulwaka binene biro biringa kisino tulwaka ngenda kunoonya information esinga kukola ngenda kubamba yeteeza ebifaananyi lwakuba byesisiwaza ebimu ala ekifaananyi kya RDC kubanga bamukuba ekifaananyi nga baaba nga mulambo omusaayi gwonna nga guyisaawo kyesisiwaza. Ngenda kubaka ebifaananyi byembaleetera ebya tulwaka eyo eyaviiddeko Marion okubanga afa, memba wa Aromatic Entertainment yani mu kasolo ke bayita Lukundo. Kanoonyeko ku YouTube okalabe gwe wena atamumanyi. Manyi Lukundo abasinga tebamuwanga nnyo focus olw'ensonga nti mwali mukolu western oluusi nga balukozesaamu ku western. Munaye kanoonyeko kalungi nnyo nnyo gw'omu western ate gwe baaba kajja kunyumira kubanga olulimi olusinga olutegera bulungi nnyo. Lukundo n'oluzungu baalukozesanga ndowooza bwe mba sirabidde mayina nga saakabanga nnyo focus naye nga nkajjukira ate nze mbadde simanyi nti baali bakalagane ku TV West munnange, nze mbadde nateranga kalaba ku YouTube. Mwana muwala yoyo Marion, kitalo kya Marion bw'atyo bwe yaluzinze obulamu bwe mu kabenje akabadde olunaku olw'eggulo wali ku Jinja Road. Abali Canada mbatumiddeko Saudi Arabia nebeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Afudde TV. Subscribe ngonjike ku kade amawulire mbana gaba ga trending okwetelegwa nga Uganda Aromatic bambi bagenda kukikwasaganya bati abakyasobeddwa bagenda kukikwasaganya bati kubanga omuntu waabwe yafudde kyokka ne show kyagenda maaso. Show basigazawo show bbiri zokka ndowooza ey'enkya n'ey'okulusooka n'eyakwa 31 munange byebyo nuko ebitambula akadde kano ku mitimbagano ejja social media. Mukama Katonda agumya abafamily ya Mandela Marion Mukama Katonda ngere kubanga abagumya naye nga munange mbagambe nti kati ennaku ezisigaddeyo baba oziyitamu ese emikono mu maaso bw'otuuka mu 2025 yisa omukono mu maaso gambe nti Mukama weebale gutuusaamu kubanga abasinga tebagutuuseemu boy tebagutuuseemu. Anange tebaza nnyo Katonda olw'obulamu bw'atuwatya amazima kubanga abantu bangi nnyo abafiiridde mu mwezi guno gwa Desemba n'abalala bakyafa. Naye nkugamba nti oba oguyiseemu n'ogenda mu January owa 2025 esa ebikono mu maaso omwebaze mugambe nti Katonda oli wa buyinza. Mwebaze mugambe nti oli wa buyinza. Vunama omwebaze omugambe nti Mukama Katonda oli w'amaanyi. Bantu bangi abafa abafudde mu nnaku zino abatatuuse mu mwaka gwa 2025. Mwana ekitabo kya IV akuzanyira nga IV mu Lukundo bamuyita Mandela Marion. Mubeera bulungi Afudde TV jimbagala nnyo mwena mwera.